That's why you protected Haji Chigongo, because of seniority. But now you are saying, Rebecca Kadaga, you get out. Really? Your Excellency, I find this unacceptable. I'm not going to take any other position. I'm the incumbent, and I say this is my position until I'm voted out. When you are filling the form, expression of interest, you are asked, what have you done for the NRM the last 10 years? Those are the guidelines. We have not changed them. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. That just a few years ago, I was publicly humiliated in this country. Publicly humiliated. The way I was removed from the office of the Speaker. I took it in good stride, continued doing my work. But I'm being followed. How much more can you press an individual? Right Honorable Kadaga needs to correct the idea that anybody is hunting her. Because there's nobody who's hunting you. Because that's what she said, that somebody was hunting her. This is not correct. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. Mwami Museveni alina kyakoze. Regime ye gye yajja naye abadde basavinga mu gavumenti ye beereddwa. Agifulumizza. Be bakadde bana abagudde ne bagamba bakadde bagudde nnyo. Kati bakadde agaba siga mu Mwami Museveni tebamusavinze bulungi. Buli kyabadde ayagala bakimukoledde. Buli kyabadde ayagala bakoze ki? Bakimukoledde. Babali omunsi bakoze ki? Bakikoze. Bakoze. Basekikubo. Bonna babikoze. Jim Wezi. Babikoze. Babikoze. Ba Mike Mukula. Kakati Mwami Museveni enkola gyayogolokola abagamba tufuluma banna egenda kati abamu bagamba nedda muzeefe tukyali bato twagala kusigala tusavinga wano ngenda nambwe muzeeyi agamba nedda temujja kugonderani mutabani gwendeeta kubanga saagala kuleeta muntu yenna agenda kutwala buyinza wano ng'omutabani amusinga emyaka ng'asinga omutabani emyaka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 170, 180, 190. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210. Entire Kololo went into coldness. People were so unhappy. Apart from the Bayaye that you hired from Chisenyi and your wives that you brought there, the dozens of them, they are the ones that followed you to be happy for you. But the rest, the real voter, was very disappointed. Tango Doi, I think we are past a level where we can tell you anything. Because you have outdone yourself in degenerating the NRM party. You have really degenerated the electoral processes in that party. So we are appealing to the NRM tribunal to reverse this sham election, to have a new election with genuine voters, not Bayaye that were hired by Kasolo from Chisenyi. We are petitioning and appealing to President Museveni. Your theme. Bebalonze bakaba. Abagudde bakaba. Abavuddemu bakaba. Kati okulonda okukabya buli muntu. Kuba kulonda kwana makyoko. Ekyo tugenda kukyetegereza okusinziira ku bannakibi. Abawangudde bakaba.
bebalonze kakati Nero ekibuuzo kibeera wano ali bulijjo ebibiina bitwala gavumenti ale mutuba akalulu ne mugamba mwe temwagala kubavuganya babawangu naye olaba omuntu mu nnyumba ye gwe balooza akaaba gwe baddaka kati bano banagamba mukalulu akali genero nti mwatubbye mugenda gamba ki kubanga bano be baholdinga office zonna ezikola emirimu mu Uganda because olita kulimba nti tulina independent bodies teziriiwo okitegedde appointing officer yali mbuyinza bebategese n'akalulu preliminaries za NRM kuva bakategeka abantu bakaaba miranga na biwoobe wangudde akaaba gwe bawangudde akaaba abavuddemu bakaaba so Nero ate baira mala bagambe bategeka akeggwanga okitegedde akeggwanga kakati tusuubira ki leero kikka Why? Nga Kasola amaze okuwangula. Kasola ayagala ebitiibwa. Yazze n'atuulo bakatambye okalaba. Balonda ba vice president mu kibiina. Kati ye najja n'atuula. Maama Amongo, mulamu Amongo. Kati awadde maama Kadaga. Kati najja n'atuula Kasolo ne bamugamba tonnatuuka kutuula ku. Naye eyajjayo Kasolo wamulabye. Kino ekintu ky'abantu Nero musajja yabadde musu musajja we SFC bire ebintu by'abantu SFC yambala amasuuti okay kitegedde kino ekibiina ky'abantu mukulu toli ku level naye amazima gali nti mu protocol nga tujjeko nti bamujje mu kifo Kasolo yadde atudde wakyamu naye ayagala nnyo mu maaso awo era bonna badde batudde mu maaso kubanga naye era ne we yatudde yadde atudde mu maaso naye waliwo abasooka by protocol omumyuka wa chairman yasooka y'ekigongo bamugamba sebo kyali mupya kino ekifo ky'omukono ogwa ddyo kyali Haji Moses Kigongo abaana mwagala okukola ki abaana mwagala okubuuka egundi naye omujjukira ekibuli ng'era ayagala kusemberera Katikkiro ne Bobi Wine era ng'awaganyalaawo ayagala nnyo okuba mu maaso Kasolo namulaba ng'asikasika Bobi emabega egundi okitegedde nange kambeeko omufulemu oba mukwano gwa Segirinya nga naye yali ayagala nnyo alabika mukwano gwa Segirinya n'Alani Sewanyana ayagala okubeera emabega awo balina position eyo gye babeeramu eyagundi aba tuba tukola kyo ng'ayimiridde wano eyaki ekibegabega bayimirira ne Kasolo eri ekibuli gye yayimiridde wakati wa Mwami Kyagulanyi ne Katikkiro ne Prince ng'awulira ayagala kuba mu maaso ayagala kamera zikole ki akikoze bulungi bamuyisizza bo teke genda omanyi bagamba otuulanga emabega ne bakusembeza mu maaso naye okutuula mu maaso ne bakugamba Mwami Nero tubadde tusaba ku ntebe eyo bakasolo beerabira bwerabizi nga bwe nkugambye singa bakusosola senga namugamba nti Katonda agaba chances 3 chance esooka singa yali speaker wa parliament Museveni nalaba nga talina chance ndala yonna ng'ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba singa guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya singa nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era singa ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma Museveni tiyandigomyewo singa teyali right honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisuba Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga singa yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwobawo embeera okusinziira ku mateeka ng'ate ekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliamenti namugamba senga kwata ekintu
ekinanga kiri mu neutral ground nze wano ngene ngusamba ekikadde wano kuba singa nasola step eyo chance nayo negenda bwetu ezo chance meka kati omwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda mu ggulu nze singa sikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo NRM yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era byonna byetumu kwogerako ne mwami Kyagulanyi byayogedde ebyali bisoboka Kadaga ng'asobola okubikyusa n'atandika tables down n'abikyusa bannayuganda ne bafuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe Kadaga yasigala abikolera mwami Museveni asobola okukulembera eggwanga lino n'okusigaza entebe kisooka mu bye kye twogeddeko nti wakati bannayuganda nga bagamba tojjaako kkomo togikwatako tojjaako bikkomo ku myaka gya president alitwala Kadaga yayimiriranga sipiika mu parliament leero n'ababaka betwogerako abamu bakyali balema ng'obulamu bwabwe bwonna bajja kubeera balema omuli Honorable Betty Nambooze n'abalala nga tosijja bijjawo sipiika ye yakuliramu ekikolwa ekyo ekyokuggyako kkomo ku myaka gya president era n'akyewaanira namu kubanga twaligambye nti omuntu afiiringa sorry she never felt sorry at any point yagamba singa saalinze mwami Museveni singa asibamudde ebyanguwa nadde lwakitula kitegeeza yali eyo serious statement yamuleetera ebizibu yali proud anti kati we tujja kitegeeza statement eno yajogera n'obuvumu bungi ng'agamba nga yeewulire ekkazi sagala diita sajja yeewulire ekkazi ng'alaga nti bino ebikolebwa mu gavumenti ya mwami Museveni alina mu stake ennene asobola okukeera ku makya n'adisidinga fate y'omuntu era n'atulaga nti agidisidinze kati mwami Museveni yabeera mu kava ng'akulaba mwami Museveni tayagalayo muntu yenna amulaga nti okubeerawo kwe akuyinako amaanyi akulinako se era Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli between us kuba tochi mu nsonga nga bulijjo tubeerawo okubeera nga tubawa updates okusinziira ne analysis
musajja wange Faruk ali Munamasaka Munabuddu nga kubira tabaaza mu nsonga zoyinza okubanga wategedde obanga tewategedde okusinziira ku ango jana bakivuzeemu nga bulijjo tebatuusibwako Solange Women's Syrup Solange ono nga ye kugamba gwo mukyala nga olabye mukalanga awo mukozesebwa otyo ojja kubanga ogoba obulumi bwonna bwofuna during your menstrual cycle during ennaku ze ez'ekikyala ezo obulumi bwe bayita cramps bujja kuba bugenda kakasibwa National Drug Authority asangibwa mu drug shops clinics pharmacy wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda ebweru wa mutindo ajja 3-in-1 aliko padi pantilayina n'akadagala ako kennyini konywa ka Solange biri babikwongererako nga bonus ate bbeeyi n'etakyuka so mweyune mukozese muna habo mouthwash muna ye musawo wa kamwa gwe wenna alina amannyo aganyenyera amannyo galimu obutuli onywa ebyokya ne binyenyeza amannyo ebinyogoga osenye bibuno bireeta omusaayi ova ekiwoowo ekibi ekisu mu kamwa oba okuwunya akamwa muna yajja kugoba ebyo ye musawo gwenkuzigikira ya kakasibwa National Drug Authority asangwa mu drug shops clinics pharmacy supermarkets ngera akacupa wookalabyawo n'enkozesa yeeyo osobola okusomako fuira sigala ngokozesa eddagala lye lya bulijjo ery'okusenya bw'omaliriza okozese mouthwash eneeyo ngera okumumyunguza kuba omumwa munnaye muzibu okumumyunguza ate ogenda kwekubayo mukono era ginabatika mazzi kati muno munaye ajja kumumyunguza akamwa buli kimu kitereere goba okozesa Haji Yasini Kiza musomi wa dduwa gwe nalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba gy'olabawo wansi emirimu tegitambula bulungi ebizibu ebyenjawulo osobola obanga omukubirako Haji Yasini Kiza oyo nabeera nga asobola okuyamba mu mbeera emwebe endala. Biva Organic Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde asangibwa Mengo wali ha Mukasa Road Kabaka Njagala otunulaawo batunda omwenge omuganda yalina ekifo ekiraga value for money dwaliro lyennyini ng'ajjanjabisa butonde. Dr. Senjobe oyo gendayo gw'omukyala family planning naye bagikuleetedde eri organic bakubino nti mpisa obukerenda biki gendayo omanye enkozesa ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo naawe omusajja nga tosaza bulungi akaddagala weekali ka wake up call osigale okubanga osaza osambako ne kwawe abadde complaining ebiseera bino osobola okubanga osaza ng'ogabirako n'abalala ku looni isa wali muleeteddeyokko oyo yeetuukira omanyi Solange gwajjayo omanyi gundi gwajjayo ani wake up call gwajjayo buli kadde kajjako gamayisa amaanyi nga gamususeeko. But anyway, Farukali kigambe ky'omukono oba okozesezza kyaki bannange ningaza nero yafuuse muzaalisa nedda asimba omukono ngamba nga yeesigamye ani isa kiri kyosoose eri ng'ogamba abantu bakozese ki muna okwekuba omukono mukamwa akamuka mumyunguza otya wotakozesa muna habo bakozesa ngalo okumyunguza akamwa abamu bakozesa ngalo bayisa bwe bati abalala babutika amazzi ne bayiwa enkola eyo si nnungi oyinza okwekutulako olwala kati gwokola ki kozesa muna nze malo senya saliri nga nfuwayo kamuna nga nziramu nsenyi yange ebyobuto ebikola ki kavamu nga kamyunguziza bulungi ekyokwekuba omukono nayo bazadde yafuuse muzaalisa Nabasaka leero nga jidde mu abatulaba byonna gye musinziira mu nsi zonna zisemazinga ez'enjawulo tubaaniriza Focus 360 the final channel specific olwanjala tumirako abantu abawangaalira mu UK n'abaliraanyeewo era njagala bategeeza tulina Buganda Dina 2025 dina eno egenda kukuŋŋaanya bannayuganda bonna mujje musanyukemu munyenye kugaliba enjole mu mitinga bannammwe be muwangaala nabeeyo. So Alibad's tiketi paundi 8 emmeeza paundi 8 abato 5 kubira mwami Yahya Kakembo ku +447 984 972 756 omukulu akyali Sweden naye yaŋŋamba zaneno namulaba nga alina byawozaawo nga mugamba sendi weevu ekola ebyo ebimwami Yahya Kakembo abimalanga. So ali musaza lya kabaka Manchester era Manchester eno
Yewagendo mu tiimu ewamwe. Omanyi muwagizi wa United. Nga oli muganda waffe. Ntambi. So mu kisaza lya Ssaabasajja erye Manchester dino eno gyegenda okukwajjira. So mu booking mangu ticket banna eziggwayo musobole okwetaba mu nsonga zino. Bannamasaka mbatumiddeko nkyaliwo wano emirimu nkyagikakkalabya. Njagala kulisayo bannaffe bonna ababaddewo nga muganda waffe Ntambi afuna bail cause it's a constitutional right. Era yabadde guest nnungi eri bannaffe bonna betukola omulimu guno. Anyway, ensonga z'okwogerako olunaku olwaleero ziri 2 ku 3 naye nga esinza okwetikka amawulire gyogenda otukubira mu ttooki ku saidi zonna akabadde akalulu ka Seeke ak'omukyala Kadaga ne Anite Amongo speaker Anita Amongo bamuyita triple A ba akalulu kawedde tiimu maama tiimu mulamu tiimu mulamu kyakoze tiimu maama bakiyita nkoko baana naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso Tango Odoyi bagamba omusajja oyo professor oba ye dokita oba ki yayongedde professor mu kukyanganya yayongedde okulaga obwa dokita we buva omanya olunaku olumu waliyo omulangira Kasimu Nakibinge yebuuzaako babba batya akalulu ak'okwesimba mugongo Tango Odoyi yakimulazi nti osobola okubalanga buli muntu omubalamu 10 100 110 120 120 oba ze binary fusion nga ye Tango Odoyi mukubala bwatyo we yabaze sampe emu ngeri yonna baze ba complaininga ne wano ku ground nga ne president alaba yakabazeemu embala eyo Kadaga Busoga yagiwangudde naye ebitundu ebirala bamuyisiza bubi nnyo. Ensonga ya Kadaga ena mixed reactions abamu bagamba kyamugwanidde yalina olwedde opportunity okubanga wano we tuli tetutuukawo abamu ne bagamba bamuyisiza bubi. So ogenda kutunamu otubuulire ku mbeera y'akalulu ako Kadaga n'Amongo. Musajjawo Kasolo Kasolo ayagala ebifo bye mu maaso weraye kana akaduka Kasolo akatambula naye se bamukubidde tuuni abakyala baagala ki Kasolo abakyala baagala ki Kasolo ati babadde bakayimba amate wakalabye ekololo wali ke kamuwanguza akalulu olabanga ebaga nawe nyale mbagala ebintu ebyo waliwo ekiwala ekyaliyo bakivuganya ku bavubuka ekyetiyula kiti ne kiraga bukudabu nalero washiruvaye eyo ekyala ekyo kijjukira kyali kyamaanyi washiruvaye eyo kyalagayo ekanamba abawala tubalekere yisa wekiragayo ekanamba buli omu n'agamba okusinziira ku eka gy'olina Katonda gye yakuwa n'ekifo tukikuwadde naye sinabadde musobera ali ekkololo saamulabye naye nenziraba mujomba yamanye ebiri mu sikaati z'abaki z'abakyala mujomba oba ye yakola atya ndazeemu okuwulira ti abakyala baagala ki Kasolo bwatyo nawangula Kalangwa nekiwanda n'avaamu big wings abasinga bavuddemu Kristo bali omosi basekikubo bonna bajja kana akalu kabadde kakusuula bikonge bikadde awo nga tuvaawo Bobi Wine ng'agenda Busoga eyo Bobi Wine yayogedde okutulaga idinda nti munopo mujjudde Bambega yabagambye tugenda Mbali kumbe yagenda Jinji iganga Embale basuze ba deployinze balinze Bobi Wine yagenze kugulawo kitebe nga bonna tebamanyi olwajjeko ebibaati nga kwe kukitongoza ozitegeera so settlement yayogedde eyo abo ne bagamba bani be yagambye abo tobakobe mu ttooki kubambu yabagambye temubuulirako wadde driver wadde mukyalawo naye mujje wano tusimbule tukole ki tugende n'abatuuza mu convoy tugenda kuba ne retreat akennaku lumu oba tunaakomawo kawungeezi n'ebirala kati awo we tuli tutandikirewa ogenda osooka okukubira bannansi tooki olunaku tutandikire endooza Honorable Kyagulanyi ne NUP n'engeri gye bagenze eyiganga okuggulawo offices empya
amazima gali nti Nero bwotunuulira ekyakoleddwa from the start Honorable Kyagulanyi ng'atwala abakulembeze ba NUP okugulawo ekitebe kya NUP eyiganga ekitebe ekigatta abantu ba Eastern Region bonna kyabadde kikolwa ekyongera okulaga nti NUP ejja kukola ebintu bingi ng'abantu tebabimanyi enkola yaayo process yaabyo paka babirabe nga biwedde kyetwayogerako okukwera Mwami Kyagulanyi kyazaayogera nti enkola y'ebintu engeri gye bavuganya nakyemalira eyina kuba robadoba style because buli bonaayagala okukola ekintu okiteeke mu ttaala Mwami Museveni ne gavumenti ye ebintu byasinze okuinvestinga mu ssente babuyita bwambega nti bonaayagala buli kimu okikole okimulise mu kamera bannaffe abamu nga balowooza nti buli kinaakolebwa kijja kukolebwanga ku kamera togenda kutuuka ku buwanguzi lunaku lwonna nti ne bennyini boosula nabo mu nnyumba ne bennyini abakuli ku lusegere ne boolowooza nti weesiga n'olonda n'oba obukulembeze obwo waggulu abamu baba bali munda naye nga bakubega tubirabyeko nti omu ku bakulembeze abo waggulu mu kibiina nga NUP ng'omuwadde ne wa leader of opposition ogenda okukeera ku macyange enkolagana n'abali mu gavumenti ya waggulu okusinga mwe gye muli mu kibiina naye so NUP yagula ettaka Mwami Kyagulanyi nga bwe yayogera ne bateekawo structure eyo era ne bagizimba ebbanga abamu ku batono nnyo abadde bakimanyiiko yes SG Secretary General n'omukulu omukwasi w'ensawo Katana sajja atunyookezza batumukoze eki so embeera eyo bw'ogitunuulira bwe batambudde Mwami Kyagulanyi bino eby'abantu obutaba beesigwa n'okuliira munda abirozezzaako okusinziira ku bakulembeze abalala bali benkugambye era n'abamu nga babadde babaka kubanga omubaka akwalifayinga okubanga ali ku lukiiko lw'owaggulu olw'ekibiina olusalawo ne bw'olaba nga ababaka leero betwogerako nga Bashiru Kazibwe Bajime ono munnaffe yasala n'agenda mu NRM bamuyitaani Kagabo n'abalala bali batandise okwogeza ebirimi nga tosobola kkeera ku makya ne weesiga abakulembeze bonna so ng'olina kukola bintu mukasirise kubanga Nero njagala kukubuulirako lwaki Eastern Region erina factors nyingi ezigifuula ey'enkizo mu lwesi eno gye tugendamu ey'akalulu ojjukira bulungi nti emabegako ebitundu ng'oggyeko region ya Western NRM yali yasimba nnyo amakanda mu Eastern Region era ng'ewangudde nnyo ng'egoberera ku bakulembeze abaliyo bakadaaga okuviira ddala ku Kiveidinda Bapasi Namuganza bangi nnyo nga NRM yali ekifo ekyo kyafuuka kyaye kukumba bukukumbi ne mu kalulu ka 2021 Mwami Kyagulanyi yalabika yagadde okusasula abantu b'ejjinja nga gyasookera from Buganda nti gye tuyita November Massacre eyeruuka ng'eri kiri yaveruuka ne Kampala mu Uganda yonna yagenda Uganda yonna nti Abannayuganda bangi baafa naye nga bafudderwa statement eyakolebwa eruuka n'agamba abantu b'ejjinja n'obuwagizi bwe bampadde support eyo abantu b'ejjinja bagamba nedda eso mbadde ndigezaako kulaga nti Massacre yabeerawo mu November mu 2020 abantu b'e Busoga eruuka incident eyabaawo eyo eyasaasaanya Uganda yonna n'obuwagizi abantu ba Eastern Region bawadde NUP Mwami Kyagulanyi n'obukulembeze bwa NUP busazeewo busasula abantu ba Eastern Region eyo nga bubawa ekitebe bubasobola okusinziira okuzannya ebyobufuzi abakulembeze n'abantu bafuna obuweereza kumpi n'abakulembeze ba NUP nti omutaseetaga kujja Kampala okitegedde so ekyokulala nti mbadde ngezaako okulaga nti Eastern Region eyo NRM yali yagyekola ki yagyefunza naye ate bw'ogezaako Nero n'otunuulya mu economy n'obwavu engeri abantu gye bubaluma Eastern Region yemu ku bitundu ebisinga okuba abantu nga baavu nnyo naye nga badde bawagira NRM ebbanga lyonna nga tebafunye bwenkanya mu gavumenti
era ngo yatukana kugamba nero waba abantu bakyalumu envunza mu generation eyo gye tulimu abeebusoga nga babadde n'abakulembeze abo waggulu mu kibiina nga babadde ne speaker assistant ne speaker emyaka 20 nga badde ne ba ministers ebbanga ddene nga bamwe ba pasas na muganzo ono gwe twogerako bakiveidinda ba historical mu NRM ngate no manya ga amanyi nnyo nenge kibi abantu bakyali mu mbeera embi ennyo nga bwebatunuulira engeri gye bakliminga ng'olaba n'okulaba ng'omuntu ayambala t-shirt ya NRM ng'olugoye naye nga tagyambala kubanga agyagala talina kyakwambala nayambala t-shirt nagenda kulaliza ate nakwata ekipande kya Bobi Wine n'agamba kwano kwe tuli nga luno lota lwambadde nga omuwagizi ayambadde lugoye kubanga talina option ya lugoye fananyako nakalaba nenga mukama Katonda okitegedde kati abantu abo bakoowu abamu ne bazijja ne bazambala ne ku mikolo I'm telling you era olaba functions ku kyalo ng'oli ayambadde t-shirt ya Mwami Museveni kyekintu kyokka ekipya kyasobola okwambala ekiri new kubanga bagimuwadde bazibawa sina Eastern ne mambuka ga Uganda nakiraba ng'abantu bali kulaaleza UPC nenga bambadde t-shirt za Mwami Museveni so eyo government eno wetuusiza abantu baffe so bw'otunuulira ekintu kino kyenkugamba nti NUP mbadde ngezaako okulaga nti ekisooka Mwami Kyagulanyi yabadde yakubyewo nnyo tooki n'alaba nti ekintu kino kyesigalize mu bukulembeze obuwaggulu ffekka abantu abatono kijja kuyiika kubanga NRM kyesinze okulemesa nti n'ekitebe kya NUP bali balwenseza n'okukiggulawo ekavule kalike yagambye nti yabagambye tugenda Mbaale nabagamba tugenda Mbaale nennera okumanya mu bintu byonna tuyina abannanfuusi Mbaale road blocks zabadde zimaze okuluma within a short time naye nga yagambye ko bakulembeze abo ate nga yabagambye na kumacha kyongera okulaga nti ebintu ng'oyagala kujjako nakyemalira engeri gya funding omusimbi mu bibiina ebiriwo n'ebivuddewo olina okuba very careful ng'otambuza obukulembeze era Mwami Kyagulanyi n'obukulembeze NUP bukimanyi bulungi kino kye twogerako kyova olaba ali mu kikola kakati bwe yatuuse eyo n'ayogerako n'abantu walabye sije ng'ali mu turaka omusajja Ssegundi Lubongo yamulaba edduka ng'ayambadde ebigundi bikabuti ebiringa bya engineer ng'ayambadde zi gambuts naye nga y'omukulembeze bonku bakulembeze bakulu mu kibiina so Robert Doba style eje nkugamba tegeza yabaddeyo ku ground yabadde ajja ku ground buli kaseera era batuuse n'okugamba nti abantu abamu badde balaba abasajja bano nga bagamba bakatane bagamba Omunyankola erabika yagulaawo Omunyankola erabika yakola ki yagulaawo nga bwe batera okugula bannaffe so bagenza okulaba ekintu bakola ki bakisaba okulla so kya paintings ekifaananyi ekiraga nti NUP erirwedde okutwala obuyinza mu ggwanga lino NRM mu myaka 40 ng'abantu bagiwagidde tena na kyefaananyiriza ka input mu kitundu wogambye nti abantu bakuŋŋaane ni balina offices eziriwa zibagulawo zibeera mu maduuka nga libanga edduuka naye bagulawo ne bagamba tikati wano ye office ye NRM ku bino byongera okukulaga nti obukulembeze NRM bw'abantu kinnoomu otegedde terasembereza buweereza abantu bw'oba olina obuyinza nga bw'olaba nti it's a national party you do region otegedde nga NUP bw'egamba nti omumyuka wa president mu region bweti Eastern omumyuka wa office kwatuula n'abantu abalala bakola nabo emirimu ekitegeeza kati eno yabadde ng'emmanduso nti tugenda kulaba offices mu regions ez'enjawulo nga buli vice president alina ekitebe kwali exactly ne bakola nabo si vice president buli kaseera emirimu nga girina kukolebwa ate mu njuye Kampala oba mu njuye oba nateeka wali obutebe ku shedi abantu ne bamusanga awo kubanga ebibiina byetugamba nera ekibiina kyeteeka kutwala buyinza kati gwe tosobola kugamba tozimbye structures zisobola kukola ki kwakomulatinga abantu bakulembeze ne bemuweereza Bobi Wine yabadde eyo
ogambye Busoga. Busoga eyo esobola okuba yabadde rewarded kubanga era ne mukulonda akalulu akaggwa after Buganda Busoga supported NUP yajja second. Yavotinga nnyo ebintu bibiri ebyayawukanamu. NUP olwokuba nti ekibiina kyali kizereeti. NUP teyafuna maanyi na busobozi newankubadde akalulu kabbibwa nnyo. Naye area loopholes ez'okuma akalulu zaali nnyingi. Kyovola teyafuna bakulembeze bangi mu kitundu ekyo newankubadde nti abantu baagironda NUP overwhelmingly. So ebyo NUP byetunulamu ssaawa zino. Kano kankakube singa bakusosola singa namugamba nti Katonda agaba chances 3 omwami Kyagulanyi agamba Kadaga singa yali speaker wa parliament Museveni nalaba nga talina chance ndala yonange ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba singa guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola kimala Uganda ne tugiwanya singa nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era singa ne bamukozesa yataasa Museveni Kadaga singa wabugiwayo yagulanyi bamuyitanga obi kakati mukali kyazaffe waliwo emyaka atudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tekisobola kugenda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwebaliwo embeera okusinziira ku mateeka ng'ate ekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya sipiika wa paliamenti namugamba senga taata ekintu akinyweze akwata ekintu akinyweze bavanafa Basoga tebajigira olimi chance nayo negenda bwetu ezo chance meka kati omwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda muggulu nze singa sikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo NRP yababbi tesana abantu balungi nga Kadaga singa Kadaga nga tuva e Busoga eyo ku side ya Nuupu but era tukyali mu Busoga nga tutandise SEEK tiimu maama tiimu mulamu Kadaga right honorable akalulu kamuyisizza bubi nnyo era twali wano n'ogamba tiimu maama ewedde ku ngeri gye bagenda okukubamu akalulu kano yali talina kyasobola kukola kimutaasa naye mukwerwanakawo yagamba senga mumpisa bubi Busoga egenda olowooza guno sigwe musango gwe bamuvunaana okubeera nga Busoga yalonda overwhelmingly NUP ne bamugamba nti alabika yabawaliwe kati bagguddeyo n'ekitebe ate nga yagambye senga mumpisa bubi you are not fighting me, you are fighting the Basoga. Ne president amugamba you don't own the Basoga. Eno tebe mando se gamba nti omuntu bazimba batye ekitebe mu kitundu kyo nga tomanyi nga gwe wakubiri. Then otunyonyole n'akalulu. Ekisooka byonna. Kadaga tavunaanibwa kubanga NUP yazimbye ekitebe mu Busoga. Mwai Museveni, Kadaga simbega Mwai Museveni. Mwai Museveni alina abantu baspeningako ssente kola emirimu egifaanana ng'egyo gy'obwambega mu bitundu bingi. Muli ba RDC, ba PISO, ba GISO, ba DPC, ba OC n'abalala. Era NUP bazimbye ekitebe mu Busoga mu Iganga nga Mwai Museveni talina kitegeerako abo tebalinawo mirimu. Tinjagala okubuulira. NUP yawandiisibwa abamu ne bafiirwa emirimu ku Electoral Commission. Exactly, abo tebalinawo mirimu. Era bajja munnyonnyola NUP yazimbye ekitebe nekituuka n'okulonchingibwa nga tebategedde enkola ya Mwai Museveni era tebajja kuwona.
Ekyokubiri nze nsuubira Kadaga kyalina okuwa Mwami Museveni ne banne talina kyatabawadde ng'omukulembeze okusobola okusigala mu buyinza kubanga ayitwala Kadaga ayambyeko okusigala ng'atambuza propaganda wa Mwami Museveni atali mutuufu emyaka 4 egy'obukulembeze abadde n'emyaka nga 35 kitegeeza emyaka gye batambudde Mwami Museveni ng'akyalina obuyinza amukoze bulungi era byonna byetumukwogera ne Mwami Kyagulanyi byayogedde ebyali bisoboka Kadaga ng'asobola okubikyusa n'atalinga tables down n'abikyusa bannayuganda ne bafuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe Kadaga yasigala abikolera Mwami Museveni asobole okukulembera eggwanga lino n'okusigaza entebe kisooka mu bye kye twogeddeko nti wakati bannayuganda nga bagamba tojjaako kkomo togikwatako tojjaako bikkomo ku myaka gya president alitwala Kadaga yayimiriranga sipiika mu parliament leero n'ababaka betwogerako abamu bakyali balema ng'obulamu bwawe bwonna bajja kubeera balema omuli Honorable Betty Nambooze n'abalala nga tosijja bijjawo sipiika ye yakuliramu ekikolwa ekyo eky'okuggyako ekkomo ku myaka gya president era n'akyewaanira namu kubanga twaligambye nti omuntu afiiringa sorry she never felt sorry at any point yagamba singa saalinze Mwami Museveni singa asibamudde ebyangu anadde lwakitula kitegeeza yali eyo serious statement yamuleetera ebizibu yali proud anti kati we tujja kitegeeza statement eno yajogera n'obuvumu bungi ng'agamba nga yeewulire ekkazi sagala diita sajja yeewulire ekkazi ng'alaga nti bino ebikolebwa mu gavumenti ya Mwami Museveni alina mu stake ennene asobola okukeera ku makya n'adisaidinga fate y'omuntu era n'atulaga nti agidisaidinze kati Mwami Museveni yabeera mu kava ng'akulaba Mwami Museveni tayagalayo muntu yenna amulaga nti okubeerawo kwe akuyinako amaanyi akulinako se era a few days ago nga tunagenda mu kalulu kano njagala kujjukiza ku bigambo ebimu Kadaga byeyogedde ne Mwami Museveni n'engeri gyamuzzeemu bikube Kadaga mbikube bukubi kale byogere saagala bikuba Kadaga yagambye kakyambeerawo Kadaga yagambye yali humiliated engeri gye yaggyibwa mu ofiisi ya sipiika njagala tunootinga ebintu ebyo nti yaswazibwa engeri gye yaggyibwa mu ntebe yaki yoba sipiika naye nga yaswazibwa anti ensonga njagala tuzimenye bulungi bannayuganda bazitegeere leero tutegeere Honorable Kadaga bw'ogamba nti waswazibwa mpozi Kadaga yatugamba nti yali mupya nga Bamongo mu kibiina enkola ya NRM before Kadaga gyabaddemu ebbanga lyonna kimanyi bulungi basipiika basavinga ebisanja bimeka however much is not written anywhere naye waliwo kye bayita gentleman's agreement nga babadde bakimanyi batambula okuva ku sipiika ababaddeko paka watuuse naye bwe yafunirwa sipiika ekyokubiri amanyi bulungi baani abadisidinga mu kibiina kya NRM na biki birina okukolebwa ne bwe kubanga mbuzi yazadde ku kyalo eri nga abantu baagala wabeewo omukolo bamanyi nti bakubira Mwami Museveni embuzi ey'amata ekamwa lita 2 embuzi yennyini yenkana liita 2 wadde ki ekibere ky'ente eky'eliita 2 nere ebigambo bino biwulirize bulungi ozaani yagireeta bwanika yatusuubiza okuleeta embuzi ezo ezikamwamu amata okusinga owulidde bakubira mwami ani Museveni yabakola ki yabaggulawo yabimala kakati kitegeeza mmwe Kadaga muliwo nga bifaananyi Mwami Museveni kyayagala kye mumukolera abagira bwati abakyanga bukyanzi Kadaga kimanyi bulungi era yakimanya nti bamugamba teweesimba okuwa sipiika mu lukiiko lwabwe olw'owaggulu luno lwennyini lwe balwaniddemu ne bamugamba alekerani Jacob Oulanyah n'agamba nedda nze neewulira eryani najja neyeesimawo independent ne bamukuba kakati Rebecca Kadaga alina enjawulo ku bakulembeze abamu abalala we yatuuka n'awulira nti ayina amaanyi ayina
naye alinako impact ku kino ekibiina kirinako se alina ne byasobola okukomandinga ne bikola ki ne bibeerawo oba ne bitabeerawo kati Mwai Museveni kyatayagala era Kadaga yabadde agamba nti you might think mulwanyisa muntu naye mulwanyisa big community nga Kadaga ategeeza nti Mwai Museveni ne banne abataagala awangule ekifo kino eky'obumyuka bwa chairman mu kibiina ku kifo ky'abakyala balwanyisa community ennene y'e Busoga gyakiikirira gyabadde abaterayo akabega gye bamuyita maama Mwai Museveni n'amugamba nedda Kadaga tukwebaza obaddewo obaddewo nnyo okoze ki obaddewo naye tosalirawo ffe be twaleeta n'agamba me and NRA ffe twalwanirira abantu b'e Busoga si ggwe Kadaga don't take credit Mwami Museveni tosobola kwalaga tayagala muntu amuggyako credit ye yabaaba nayo nga yabadde mukyama Mwami Museveni tulina okuddayo ku mulamwa Mwai Museveni bwe yali alwanirira abantu b'e Busoga yerwanirira ne banne singa yabalwanirira singa tebafaananga bwe bali ako kamanyi singa yabalwanirira kati yayinza okugamba nti akyogera mu context nti yazaawo obwakabaka obwali bugiddwawo ebitundu byonna Obote bwe yali nero abantu balaba tutegeera nti abantu bali bulungi by standards of living kakati gwe togamba nti kiringa bw'ogamba nti wakomyawo wazaala abaana naye are you taking care of them okuzaala obuzazi tekimala naye obalabirira kakati Mwai Museveni alina okunnyonnyola abantu kale bw'agamba nti yabalwanirira naye bangi baafa mu process y'okulwana olutalo naye babenefiti nze mwe yalwana abairuwero si bagiyita maka ya NRM yali badde eri better far than what we see today so ebintu emu bannayuganda bagenzi babijjawo ne batuuka n'ogamba Mwai Museveni yatulwanirira yerwanirira so, mbadde ngezaako okulaga nti wakati mu nsonga zino Kadaga nze Nero kakyambaawo mu nsi ya Uganda sirabanga muntu akonfrontinga Mwai Museveni mu lujjudde nga wa kibiina kye I've never seen nga Kadaga kye yakoze kitegeeza yatalina mpisa oba ye awuliranga ali part and parcel. Exactly. Kadaga mu bulamu bwe the fact is wala kibayita royalty and integrity. Era Kadaga yagambye Mwai Museveni kirabika royalty and integrity of people mu kibiina kino temubiwa kitiibwa. Ekibiina kino nkisaavinze n'obwerufu mbadde wa mazima eri ekibiina kino. Nkoze buli kimu n'amaanyi gange na buli kimu naye temunsasudde. Andi katolabe ensonga ya Kadaga. Bw'agyogerako tusobola okugamba tebamusasudde mu ngeri ki? Obadde speaker emyaka 2. Anti obadde MP emyaka gyonna. Kati nero but crisis za Kadaga ze zimu ne ba historic abenjawulo abakaabye nga wolaba Nadduli nga wolaba Babu like abantu aba bakulu bawulira nga bali cheated. No nero bali cheated mu ngeri ki? Baagala nabo kubanga nabo tebakyuka nga President Museveni. Sagala kwogera nga muntu atayagala government ya Mwai Museveni. Because twasembeza multi-party system. And we should have many political parties as we can. Tulina okuba ne political party nyingi nga bwe kisoboka. Kubanga twaziggulawo abantu bavuganye. Njagala kwogera nga munna Uganda ayagala biba ne constitution ko bitambulira. Constitution ya NRM egamba nti omuntu anavuganya ku kifo kifaananga ekyo alina okubanga asavize party emyaka egiwere meka 10. Ebyo Kadaga bya highlightingako. N'agamba nvuganya wa myaka 3. Kitegeeza eyo gundi yokaba disqualified. Kyogamba ne bamuyita ne bamugamba jangu ovuganye. Nanti kati kyogamba Kadaga amanyi bulungi system ya mukamawe nti buli wateekawo etteeka ne limukwata ng'ali kuutiiza. Yabadde asuubira how different is it going to be this time around. Waba akuutiiza gaggwanga olwo ag'ekibiina. Exactly. Kakati kuba
kyenjagala okusooka okujjawo Kadaga kwekka nanga kyagamba kyabaddemu abadde takitegeera Kadaga badde balina endowooza nti bo within themselves things will work out. Kola yase kikubo. Yakweyagaliza. Mukuba abantu nenga mukuba abenyarem abalala ne mbakuba ne mbatta. Yenkola y'abannaffe gye babasigamu kati ebintu bitanize tables. Bo mu kusooka balowooza nti within themselves tebali ekuba. Bajja kulinnya kubalala bakole ki? Aye Chris bali omusi kikubo. Bajja kulinnya kubalala bagende. Bike mukulabo nga bagamba kino kirabangako. Bajja kulinnya kubalala bakole ki? Era Faruka ali abadde ku side enu ngagamba obubbi obwekukunalo oli wa. Kakati kiwanda bagamba owegundi Seburuka Mama Yute we bakwata kulirye nga woloma. Kakati kibadde kiri eno against opposite kati kiri within themselves. Nalabyo omugge kololo. Obutebe ngamba abenale mugulira kuba bulijjo nupu yegulira kavule. So nero bwotune mu kifaananyi ekigazi kino Rebecca Kadaga honorable kyalabyeko si yekka yasoose. Most of their comrades ababaddewo bakirozezzaako okuviira ddala kuba waliwo prime minister bamwe bamuyitaani yali ava mu ntungamu awo mwerabidde yafa n'okufa. Kakati bino babirabyeko era babisomyeko bamanyi bulungi enkola ya Mwami Museveni naye babadde greedy to an extent nti bagamba kasita tekitukwatako fe we are still safe. Okategera akantu ako tulabeeri kano General Kayanja yani gagamba abune basini so many drones ngamba naye mukulu ngagwo drones zino just mu kamyufu yagamba yalaba drones eziwera 40 mu kamyufu nagamba huzi kinyamatama nga tamumanyi na mumanyi naye nga yewunya drone ngamba mubandi yewunyiza drone tewandi baddemu otegedde so babadde greedy to an extent nti ebifa kubalala tebagala bimanya kati kituuse ku bo and they are crying. Mwami Kyagulanyi yabadde yayogedde points walirowoozezza nti buli mukulembeze eyalirowoozezzamu nti eggwanga lino terikoma ku ye yalibadde akitunuulira. Yagambye speaker nti walina emikisa ekinene ennyo kale ekinene ennyo ebiri. N'amugamba ogusooka gwali gwa age limit n'ogijjako. Mwami Kyagulanyi yali mu parliament yalimu. Era nzijukira bulungi Mwami Kyagulanyi speaker yamwaniriza nero akatambi ako nkajjukira bulungi. Nalaba ono omukyala owa Minro Gundi bamuyitaani ono nankabirwa. Andi jjukira Mwami Kyagulanyi mu parliament yayingirayo nga independent. Nga yali asoyalinga in nga nankabirwa muli wano. Ni Namboze nga mu. Banamboze bali wano. Buli omwasika. Ne Banamboze jjukira Kyagulanyi interest already yali opposition. Ne wankubadde wabula ekibiina ekimuwaaki kaadi. Kubanga bali balina ba incumbent baabwe nga basubira okuwa. Amateeka galaga incumbent alina okujja. Naye ebirowoozo bye byali bya opposition. Kakati nankabirwa y'omu ku baali basika Mwami Kyagulanyi okumutwala wa NRM. Wambogo munne. Okitegedde? Era yamutambulirako nga mulunda paka nga n'omukulu bamugamba agende tule mu ba independent. Yamugoberera paka. Ne speaker alina engeri yawerukaminga mu Honorable Kyagulanyi ey'obuvunaanyizibwa. No, that's why even today amwogerako ng'omukyalo w'ekitiibwa. Sengaawe. Ate omukulu bamuyita Ngoobi. So bwe tugenda mu kifaananyi kinene mbadde ngezaako okulaga nkayisiza obuyisa nti leero Honorable Kyagulanyi nga nkugamba nti walina olw'omukisa mu COVID ogugamba nti nedda akalulu kano tekajja kgenda mu maaso okusinziira ku standards ez'ensi yonna eza COVID ezaaliwo. N'ogamba nedda abantu tebajja kufa. Omukulembeze ekisanja kikiweddeko obuyinza kabukome mu ofiisi yaki ya speaker. Naye ebintu ebimu ndowooza tebiringa bwe tubiraba. Kadaga nga speaker nga amanyi bulungi enkola gyekoleramu ku term limits yagamba abasirikale tamanyi gye baava abayiseefusa okuyingira ki parliament. Era namulabako ku interview nyingi eziwera ng'akyogerako. She never knew how these people bwe bayingira mu parliament n'okkuba ababaka ba parliament era akivumirira nnyo. Kyongera okulaga nti Kagame Museveni yakuwadde obuyinza olwo n'abalala baabuwa ng'ate bali bakusinga
nga ne wooli basobola okufugirawo kuba sipiika bw'abanga yavunaanyizibwa parliament n'obukuumi na buli kimu waliwo abajingiramu nga tebamwebuuzizzaako. Tegeeza mbu asobola okugamba nti alina obuyiizi naye nga bulinako ekkomo. Nekiri kyenkugambye bw'abanga Mwami Museveni yakeera ku makya n'asala mu parliament emyaka ku kisanja emyaka gikole ki giveeko kati ate kiri bwe kyaliise ekyemyaka 10 ekyo kyembadde nkubuuza ekyemyaka 10 ekyobutalonda mu covid kubanga parliament is by numbers oba okategedde kubanga speaker tasalawo yekka they vote and who had the numbers majority it was NRM so bwe kibe kyali kirina okuba naye nga speaker ng'omukulembeze aba alina pahandi okulaba direction bezikola ki agaidinga bezisobola okukolebwa. So does this mean it's the end of Kadaga politically yawedde? Mwami Museveni amanyi bulungi ekigenda maaso awulira Mwami Kyagulanyi byayogera kubanga threat eri ekibiina kya NRM tewali threat endala gye balina okujjako NUP ne Mwami Kyagulanyi particular kakati batunuulira eno ssaawa yakuzannya mpiki za byabufuzi era Mwami Kyagulanyi empiki azasiza bulungi pressure gy'abataddeko bawulira bafa bwe yagenda mu Busoko okugulawo ekitebe Kadaga gy'ava yabagamba teyamukuba yabagamba ono senga wange tebakutulugunya abo si benkanya eno wagazi tukwaniriza n'emikono ebiri kakati abantu b'e Busaga bawulira nti maama waabwe bwe bawadde ekitiibwa ebbanga lyonna bakulembedde eri bamuyisa bubi eno bamwaniriza golooza yali statement ki bano abantu bawansi bamanya nti bano balina omukwano gwe tunoonya bali gwe batalina nga ne mukamyufu yakulaga maama nti be yawagira baawangula nnyo Busogga kitegedde kyongera okulaga nti NUP ekuba paasi eraga abantu nti bannaffe bali maama mwe bafiirako babi tebabaagala feno mwenna tubawerukaminga mujje kitegeeza ne mukalulu kali njagala kujjukiza akabbiri 21 Kadaga ya campaigningira Mwami Museveni nga mugamba gwakalulu ako kukagwa ne Museveni muleketa mu campaigningira gwakako tugenda kakuwa Museveni mukola ki ebintu ebyo byaliwo emirundi ebiri waliwo eno ne wayume we won't allow the majo about the we have the maje yali gundi oli yali ono mukazi bamuyita Anite yagamba she has the key to Koboko. She has the key to the gate of Koboko. Ne bajabya. Mwami Kyagulanyi byatuuka ya abantu bali bafudde. Ayabya gate n'agamba muwe n'ayume wadde we NRM. Exactly. Era bwe kyali. Ne bwe yatuuka ekamuli n'agamba maama temulinaako obuzibu. Tetumuyinaako. Naye abasigadde. Mu byobufuzi I think NUP and Bobby Wine Mwami Kyagulanyi sentamu. Nga kye nakugamba nti byobufuzi buli kaseera oba otaddeyo emitego egikansa. I'm hopeful NUP eperereza Kadaga ebbanga lyonna lino. This is my understanding. Sigamba nti byemmanyi bye bambuulidde wabula nkirowooza kuba ebyobufuzi kye bitegeeza nga bw'olaba Mwami Museveni bw'aperereza ab'opposition buli kaseera ne NUP buli kaseera erina okuperereza abali mu buyinza okugyegattako naddala abalina obuyinza obw'owaggulu n'abalina influence mu bifo gye bava. NUP okukansa Kadaga is a bonus. Singa ebe mukansiza. Exactly. Ne bw'eba tennamufuna naye n'okumwogerako obwogezi abantu ne bawulira nti NUP emwagala mu kampu ye it's a bonus to NUP kubanga Rebecca alitwala Kadaga azimbye legacy n'omukulu omunene mu Busoga otasobola kumalaga mujjako era NUP bwera buli bwesigala ng'emwogerako ne Mwami Kyagulanyi abantu bongera okuddamu ebintu bagamba eno ye pate gye tubadde tulinde ekumaakuma abantu etasosola n'abatakoze kuba Mwami Museveni balina ekifaananyi kye basiiga nti NUP eyagala kujja mu buyinza naye bonna abali mu NRM yagala basenza kati okategeddeako kati Mwami Kyagulanyi bwayimirira katuti n'agamba nedda si bonna waliwo tusobola okukola nabo waliwo good servants of people tusobola okukola nabo tetubalinaako obuzibu kakiraga ekifaananyi kirungi naye ne Mwami Museveni si musiru tagenda kuta Kadaga agenda kukola atya ebbanga eritali lyawala ogenda kulaba Kadaga ng'alina ekifo kye bamulonzeeko mu kibiina ekyo kino nkigamba wano
sigamba muno bagenda mulonda kubanga bamwagala asigale ng'akyasaavinga bagenda muwa ekifo ky'amamaaza kumukuumira awo omuntu alingirako amaaso nga bw'olaba Moses Ali kyogamba Moses Ali akyasaavinga sinzira bw'omulaba abantu bamuwa mukamyo ayina ekifo just kumukuumira awo bagwa buzabuza sekandi waliwo omukolo gwa NRM gwabulako ye bagambirawo simala googera mu bantu bonna abasinga otegera President Museveni nawe oyagala okutegera President Museveni olina kugenda wa former speaker sekandi former speaker former vice president byombi nomubuuza former speaker former vice president okola otya n'omukulu n'otafuna buzibu bannaye sekandi yasoma kakati mwa Museveni eyo si musiru era abanayagala omujjira mu buyinza balina okubaako ebintu byamukoppa naddala ebirungi ebitali bibi waliwo ono omwami Amama Mbabazi bonna yabakomyawo mu kibiina batumukunde naye mbadde mwogera njagala mwogerako gye bakomye mu kibiina era badde bavuganya ku bifo by'obukulembeze eri bawangudde tujja banoonyako tulabe naye waliwo n'ekirala ekyo tugenda kyogerako nga tutuuse wali mu kagunja njagala tuve ebusoga tudde ekkololo so NUP byegezaako okuzimba bikulaga ekifaananyi ekya pate yeeteeseteese erirwedde okutwala obuyinza ng'erina ne beekolagana n'abali mu sisitimu kubanga nakugamba kizibu nnyo okutwala obuyinza nnero nga tokolagana n'abantu bali mu gavumenti almost erudde emyaka 40. Omuzungu yagambira the apple does not fall far away from the tree. Exactly. It falls near there. Near. So NUP n'abali mu buyinza eyinza obutakiraga kati ne mwami Kyagulanyi yazza byogerako n'agamba ffe tulina abantu bafaawo betukolagana nabo era okakasiza nti babalina gwe lya ababa bakuwadde Bobi Wine aba yategedde ne bakugamba nti ogenda funa wiiki ejja aba yategedde dda nti ojja funa mu byobufuzi ekintu kyosinga okuteekamu ssente bwebukesi bakiyita intelligence kati olina okubega eno gy'oli ate n'eri gy'ovuganya so ekyo NUP eri ku mulamwa bw'okwata Buganda n'onyweza Busoga zino region bbiri zezisinga numbers by population government oba ogivunisi n'okwata ne north wali northern wetaaga kukwatayo butono ne western butono government eba teriiwo kitegedde obuyinza oba obuyina strategy kasooka okwata central nero obuyinza buli mu central one olita kulima kibula mwami Museveni afiirawo afiirawo era n'akomyawo ne bino ebintu byamuliddeko ssente ebitakoze Buganda for Museveni kitegedde owaayi tugenze kololo oyagala ebyonoonese mwana wange sikwagala byonoonese nakugamba osome otegeere ebintu nze kati nayize gwe wali olabyeko omuntu abala kankulaga omubazi w'eggwanga lino siyo nedda si yeye aliwa ogamba mwami Kasola Aruna sooka ove Kasola Aruna banayo akatambi kange kalazeewa ani gwonoonya bali omunsi sooka ove ku bali omosi ahawono 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160, 170, 180, 190, 190, 191, 192, 193, 194, 195. Omukulu yasomye okuva ku 150. We yatuuse ku 150 n'atandika 160 170 kati awo nga mbala mu 10 omuntu omu nga amugabisaamu 10 gamba bana ababala atya n'amala n'addayo ku nnomo naye kati ako ke kamu akaalikodingiddwa akalaga okubba obululu omulangira Prince Kasimu Nakibinge kye yali yeebuuza nti layini ennyimpi ewangula etya empanvu oyinza okulaba omuntu omu ng'alimu obululu 10 si bwe kiri ndowooza tangodo ekyadatulaga wano ndi bwe tusimba wano layini Faruku n'ofuna abantu 4 n'enfuna 2 nsobolera ddala okuwangula akalulu ng'abange ababiri abo buli omu alimu obululu 2 so twogera kalulu k'enyalem buli omu Kristo ali omusi yavuddeyo Kiwanda bonna bayogedde nti akalulu kabadde kabobbi okitegeera then
ne old guns zagudde nnyo. Olaba mu kalulu nga kajjudde ne ssente. Olaba mu kalulu nga bakugamba nti Mike Mukula akavuddemu nga tategeera nsimbi gye ziva. Kati woogera ku Mike Mukula. Atenga yomu ku billionaires betulina mu Uganda. Ye musajja alina kampuni y'ennyonyi nga wogamba nti olina special hire. Oba olina driving school. Captain Mike Mukula alina essomero ly'ennyonyi. Kikutegeeza kintu kinene nnyo. Ennyonyi emu esobola okugula oba kisimanyi na kumanya. Naye yazirina nga zisomesa baana. Kati be bantu abamu abagagga mu Uganda boogamba nti waliwo omugagga. Naye olaba omugagga atuuka n'agamba bannaayi kano ko kannemye. Omuntu omulaba gimuhezi. Ne bagamba bannaye kino kigaanye sente tetumanyi gye ziva. Wowulira amannya ago nga geewuunya sente gye ziva. Omanya obubbi obuli wali. Sooka otunyonyole ku kalulu ako ak'ekkololo. Kaakati Nero kyenjagala bannayuganda basooke bategeere bulungi. Akalulu kano aka 226 NRM primaries kategeeza kikubya obufuzi bya Uganda. Saagala munnayuganda afune kirowoozo kya kucyamuka oba nakufuna kemetererwa mmeme kulowooza nti twogera against the change of this country oba revolution. NRM yekyalina obuyinza bw'eggwanga buno era buyina leero era naye eri mu kweteekateeka kulaba ng'eddamu okufuna obuyinza mu 2026 newankubadde ne bannayuganda bagamba enough is enough. NRM tuleke tufune obukulembeze obulala. Mwami Museveni twayogerako wano tugamba nti oba ayagala oba toyagala nature etuteist root. Mwami Museveni ayagala kuwummula. Ayagala kuva ku buyinza. Naye waliwo ekintu ekizze kitambula bannayuganda kye bazze abamu balaba abalala ne bakimma amatu n'amaaso. Kyatandikira mu basirikale abawo waggulu mu magye abaluddewo ne bagenda nga babaletayaringisa. Baatuuka retirement age yaabwe. Waliwo n'abaletayaringiddwa be baletayaringisiza recently ng'omuli bamuyitaani ono Erweru nga bakyali b'amaanyi nga bakyasaavinga. Naye byajjawo dda byatandika ddala paka eri mu 2013 omwami Sejjusa ng'ayogera ng'abulira bannayuganda enteekateeka ya Mwami Museveni n'ebisuubirwa mu myaka eginaddako nga bagamba Mwami Museveni ateekateeka kuleeta mutabani we ku bukulembeze ng'awummudde era gwasuubira gwayagala okuleeta. Bannayuganda bagamba tekisoboka omukulu akyali mu ranks ez'owansi oba za brigadier. So najja nga yeeyubula paka leero bwe tumulabye ng'afunye n'obwa CDF. Mwami Museveni ali abantu batambudde nabo. Sigamba munna abamu tabaagala. Naye waliwo gye bayita transition. Obuyinza bwagala Mwami Museveni ayagala kubujja mikono gye abukwasa omutabani. Ku Bwiru etali y'abannayuganda. Ku Bwiru etali y'abannayuganda kiri kitya. Bwe twali Mwami Museveni ne mutabani we oba General Muhoozi yatandika kye bayita yatandikira okwetunda mu bannayuganda yatandika kutereka ze bayita birthday parties. Ozijjukira bulungi. Era ndowooza zaali yatandikira ku myaka 49. Ne basooka ne bazigira awo ne zigaana okukwata bannayuganda ne bazikubamu ebituli. Ne bagamba musirikale ayagala celebrating birthdays naye ate nga birthday ayogera ku byabufuzi ebiko mu Uganda. Ne tujja nga tutambula ne tukolawo ekibago nokulaba bakozeewo ekisinde kye bayita PLU. Yasooka Muhoozi project MK baafidde Muhoozi project tugamba project ate birthday nga tebikwatagana. Project kitegeeza oyina ambition ennene gyokola ki gyozimba. Twagenda okulaba from Muhoozi project tuvuddeyo Patriotic League of Uganda. Ekibiina ekisinde ekyegattiramu abantu twagenda okulaba abantu abamu abali mu kibiina kya Eran bayayaana bayingira eno kugula okumu kuli eyo okulala kula ki. Tugenda okulabira Bakasolo Bakabanda n'abalala Bamawanda. Kizze kitambula paka leero
tugenza okuwulira mu NRM nga bantu batugamba Muhoozi alina obuyinza mu kibiina obuyitirivu nga sina memba nga batugamba sina ki sina memba netugamba decisions nyingi zisalibwawo mu NRM naye nga Muhoozi yakola ki anti yagamba abapiero yu muyingire mu NRM kati nga bagenda ali mu kamyufu bali balina waliwo abali bapushinga mu project ye Piero yu nga bagamba nti efuuke ekibiina Muhoozi Piero yefuuke ekibiina era bavuganye balete Muhoozi mu 2026 Muhoozi n'avayo n'agamba ntagenda kwesimbawo naye aba Piero yu bonna basale bagende bawagire kitaawe mu M7 era bawagire NRM ebintu ebizze bitambula era besimbirewo mu NRM thank you era mu kamyufu tulabanga aba Piero yu bawangula nnyo aba NRM abamu ne babakuba omwali bakagabo nedda kati abo akagabo bamanyo yakima sente siwa Piero yo motofo okitegedde oyo just yanoonya waliira abaddala nabo era bateekako akasengejja kakati alakaka bazunze ne sente si yazunga n'obukaddaana bannaffe bano babadde n'agenda bw'oba mu kibiina nga tomanya agenda y'abannaffe nakugamba nti Mwami Museveni ne famire ye amapeesa gaba wano kati gwe togamanyi kadi tozizanyanga ozanja nozikuumira wano baziina wano mu kifuba so bino ebintu ebigeze maaso Muhoozi bwe yajjira natuuka okugamba aba Piero yu besimbire mu NRM baali bamaze okwogerezeganya n'ekitaawe n'obubondo obuyina obuyinza mu ggwanga lino si bano abalina ebifo byolaba ekyo njagala okinootinge waliwo abalina obuyinza ebintu biri byawukana waliwo gwolabaga alina ekifo nga sawa minisita oba gundi naye ng'obuyinza tabuyina ayina kifo era aba ku command naye abalina obuyinza mu ggwanga lino webali era bebakere ne basalawo ne bagamba Piero yu bayingire NRM mwe babavuganyiza era ebifo ebyokiza ebyowaggulu mu kibiina nnero Mwami Museveni alina kyakoze regimu ye gye yajja naye abadde basaavinga mu gavumenti ye beereddwa agifulumizza be bakadde bana abagudde ne bagamba bakadde bagudde nnyo kati bakadde agamba nosiga Mwami Museveni tebamusaavinze bulungi buli kyabadde ayagala bakimukoledde buli kyabadde ayagala bakoze ki bakimukoledde babali omunsi bakoze ki bakoze basekikubo bonna babikoze Jimwezi babikoze bamaike mukula kakati Mwami Museveni enkola gyayogolo kola abagamba tufuluma bannagenda kati abamu bagamba nedda muzeeyi ffe tukyali bato twagala kusigala tusaavinga wano genda nammwe muzeeyi agamba nedda temujja kugonderaani mutabani gwendeeta kubanga saagala kuleeta muntu yenna agenda kutwala buyinza wano ng'omutabani amusinga emyaka ng'asinga omutabani emyaka let me tell you something Muhoozi si muvubuka General Muhoozi si muvubuka ali myaka emeka omuntu alina emyaka 5 plus aba muvubuka aba musajja mukulu kakati era waliwo abatawaana okuba bawulira mutabani wa president mutabani wa Mwami Museveni mutabani wa General Museveni nti balowooza muvubuka si muvubuka era tali myaka gya Mwami Kyagulanyi kakati abamu balowooza nti ajja kukola n'abantu abamu ebigendererwa biri nti nga Mwami Museveni wola bwabaddewo nga yeeyita atuyita bazzukulu era bw'otunula mu gavumenti ya Mwami Museveni ne bakola nabo bonna abasinga emyaka eyo teeke ye oba tolina ky'omugamba omuntu akusinga omukulu ogenda munyumiza yakugamba akunyumiza omuntu omukulu bw'akunyumiza history owulira nga buli kyanyumya akikusinga kati yenkola ye era politically Mwami Museveni kyova olaba ye buli bwajja kazindaalo anyumya nnyo twakola tuti twakola he doesn't speak about the future ebyobufuzi bye is about history twalwana tuti twaleeta kino you know in 1962 kasita agyogera n'omanya nti tewaliiwo tosobola mubuuza oba akukuttera ne bw'oba wabisoma agamba for me I was there that book was written by a wrong someone wrong you know the writers of history usually don't say the truth ate yaliwo exactly so he has a right to contest kyogamba nti wasoma kakati akakodyo kaali mu kuzannya
ali mu kuzannya kana akakodi akagamba nti abantu bonna abali almost above his son's age balina okufuluma. N'aleeta abavubuka abato abali under his son's age. Kitegeeza ki nti Muhoozi bw'anaaba alina by'ayogera tewali ajja muwakanya. Tebabaddewo NRM ng'etambula way back. Bano bajjo bujoyininze ba myaka 3 banita amongo betwogerako bakabanda ab'etaano bakasola ab'e10 wawulira baba Lydian aba mukyala wa Kenzo Banyamutoro obalaba olumvuke yakubye bali omunsi bali myaka 3. So ebyo bo bitunulira bitwogerako kitegeeza logic ali mu transition. Logic is transition. No wowe wadde mulungi nnyo emyaka gyo gyakuwummula mpozi ng'oli mu kuvuganya ku bakadde ate abakadde era tebawangala nnyo kirya okitegedde akiikirira abakadde so okiikirira abakadde emyaka 2 tukisobokera bakiikirirayo ng'esatu okategeddako. So the logic wano gyenna gwe twogerako ali mu transition yekubiza ba old guns. Era bw'olaba Muhoozi bw'olaba njagala kugogende mu bitongole byonna ebisinga okuba ebimu poliisi ba OC ba DPC ba regional police commander baani bonna bavubuka bato andi naye mlanti ebyo bitongole yabaleeta okuva baako emyaka gy'okuritayalinga omuntu waba abaddewo 40 years nga tugamba president Museveni kitegeeza tugenda kuba na komanda ate ali 80 kati nero owuliriza alina kubanga ali awo Museveni wano awadde abasajja b'abakadde waliwo former IGP erinnya lye ndyerabidde weena engulu Ochola yali musajja mukadde ninaamuwa obuyinza nga mukadde era n'aritayalinga anti nkugamba we yafunira oyagala tukuwa obuyinza ng'olitayalinga myaka 2 Ochola we yafunira obuyinza nga mukadde anti n'aritayalinga mangu kivola abakayure yabufunanga muto yalwako anti mbadde ngezaako okugamba naye guno eno Muhoozi nga amaze okufuuka CDF n'ebirala all abavubuka abapointingiddwa mu bifo ebyo ebyobuweereza bato 30s and 40s ekinene nnyo they don't go beyond 50. Anti era mu bintu ebyo weebityo olina okuba muto kituufu kyenkugamba oyagala omuntu w'emyaka 7 adumire ki nero owuliriza wante kibadde kya myaka Museveni abadde appointinga abantu ki kye baasaavinga mumuleeta bamukoledde ki. It's not about age. Ng'osobola okulonda second prime minister, third prime minister nga ali mu enjimya ya Kajabi Moses Ali alina kyamusasula naye era baweddeyo myaka nange omuntu akusasula ngera takumalayo wabaaki oba obanja so logic eri mu transition kale nkutegedde sitegeeza nti Muhoozi yagenda okutwala obuyinza mu ggwanga lino newankubadde bwa Museveni kyayagala otegedde because ebibiina byonna biriwo okulaba engeri gye bitwala obuyinza whoever will be ready to take power ajja butwala ngira ne Katonda yasazeewo nga Katonda yasazeewo ntozi waffe NUP bwe nakola n'amaanyi n'abantu ne bagiwa mandate nga bwe bakkiriza nti bagiwadde obuvunaanyizibwa netekawo nnyo amaanyi kubanga eri mu kulwana na kyemalira ayina emmundu ate NUP tekkiririza mukola ki mu kulwana so what do you do okulaba nga ono musitopinga kubanga ye ali mu kweyubulira muli munda ali mu kukozesa system za government na buli kimu ekirimu ekya government okulaba ye nga alitaininga ki obuyinza so bino byolaba babali omusiba kaaba bajja kubanga bali omusavaawa yali mu opposition chef DC yali mu opposition ne bamuleeta awo ku nsonga za Nebando kyavugikira bulungi from Kampala and they have been polling station. Whether you win or not, I cannot associate with this kind of election, Your Excellency. It is a very big embarrassment for NRM to organize this kind of election where people just run from one polling station to join another. There is no election to talk about here.
naye njagala ndabe ku basajja bano nga tebalina buyinza. Let me tell you something. Kuba omukulu ono alina yadonatinga katukutuku ka ambulance naye ye bwe yafuna obuzibu bamukimira mu helicopter. Bali omunsi is speaking like a real Muchiga. Yeah, there is no election here. Kakati bali omunsi bano balina ekintu kye batamanyi. Mwami Museveni bw'ofuna bwakuwa obukulembeze akuwayoko ne ku buyinza n'obuwulira nti obuyina. Kati bo obwongo bubagamba bakyayogerera mu eri embeera gye badde balina obuyinza baabubaggyeko dda. Babukoze ki? Bwagenze. Babubaggyeko dda. Tewali kwaba asobola kuwona. Bino byonna ebyokulonda bano abakulembeze boolaba abalondeddwa biteeketeeke. Era bazze ne wano nga bamanyi ani agenda kuwangula ani, ani agenda okuwangula ani. Kasola abadde mukono gwa kkono gwa General Muhoozi. Is a royal servant. Era be babadde bakola omulimu gw'amaanyi nnyo ne Mathias Mpuuga Nsamba e Masaka. Oyogera ku Buganda bya Kalangwa byabadde akayana. Era ogenda kubyogerako awo. Kasolo yabadde yeekobaana ne bano betuyita aba opposition. Abeerimbika mu opposition. Okulaba ng'ebbendobendo lya Buddu eryo n'ebitundu bya Buganda. Muhoozi afunamu obuwagizi ne Mwami Museveni. Twamulaba e Masaka. Kitegedde kati Muhoozi badde mu nteekateeka eyo kubanga Masaka yemu ku ntabire ezisinga okubeeza amaanyi kubanga nakugamba mu Buganda Masaka yasinga okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu by percentage. Era ndowooza yesinga population enene because of its land size. Districts nyingi nnyo. Ogamba Buganda, ogamba Buddu nga region yonna kuba tebakola Masaka mu town. Bakola Buddu wadde bagiyita Masaka. Erimu beemupi bangi nnyo, eri mixed nnyo. Masaka sebu eringa Kayunga party but Kayunga ntono. Kakati ebigendero byali binene. Era babedi bwanika abo. Mathias Mpuuga Nsamba bakagabo ne bannaabwo abo. Bayiwawo nnyo omubiri okulaba nga NUP bagikakkanya mu bendo bende eryo. Nga bawa Muhoozi platform okulaba nga ajafuna obuwagizi obwo. Nakugamba wane nkugamba these people are building something ekigenda okubeerawo mu 2028 2029. They are planning something in parliament okulaba nga obuyinza bw'abantu bugibwawo n'ebirala. Bano bannaffe obubiina bwola businza okukolebwa buli mu kuzannya mpiso za Muhoozi. So leero Kasolo okuwangula Kalangwa sinsobi kiteeketeeke kibadde kimanyikiddwa era kitambudde. Kasolo akikoleredde nnyo. Kitegedde ekyokubiri tosobola kubanga oyogera Buganda munoonya kubanga tulabyeko ebiseera bino nti abakulembeze bangi abali mu NRM ate abagenda okuvuganya ku kadi za NRM mu Buganda ate amannya siga Abaganda siga wano siga Abaganda kireetawo ebibuuzo bingi nti NRM ekyali ku mulama guli gwe yatandikirako nti NRM ya Uganda yonna esembeza abantu bonna oba Kiwanda we yagambidde nti tugenda kutuuka ekiseera nga Seeko banneeke yogera Lunyankole yabadde asiza ku Kalangwa yabadde amutaddeko omuliro. Nawulira nti Kiwanda yalabye bamutwala n'aviira mu Kasolo n'agamba wakiri Kasolo abange muwe Kasolo haja alagidde muwe Kasolo. Anti Nero nkubuulira waliwo ak'obuntu kakakomawo n'ogamba ewaffe tusigazzaaki kati bano baani oyogeddeko Kiwanda. Kiwanda bakiraba nti amazima ga Katonda ebintu byonna bitwaliddwa saidi emu. Pate etwalibbwa saidi emu. Bo tebalina kye basigazzaawo nga region ya Buganda. Kubanga kugayo ne bwolaba ebifo bya MPs wano Batushabe, Batumwine, baani be bali mu kuvuganya byaba meya byonna mu Kampala. Ne Wakiso n'ebitundu ebyetoloddewo ogenda okulaba amannya ga Banyankole baki be bavuganya wano. N'obuuza NRM wano mu Buganda abantu bakyagiwagira. Anti wano Abaganda bo badda ku Nuupu. Kati okubeerawo nga tolina gw'ovuutaddewo waagiri oteekawo ya. Anti kati kiba kyongedde okulaga ekibiina nti kiserebye. Kitegedde. Kati bw'oba oyagala kunyweza tosobola kuddira ate n'ogamba nti Kalangwa yaba akiikirira.
kubanga olulandiro lwa Kalangwa amazima olugendo tutunuulira newankubadde ayinza okuba abadde wano ebbanga ddene ne bw'otunuulira Kalangwa tosobola kugamba nti ajja kukiikirira Abaganda si kusosola naye nga mu regions endala zonna we zaakoze bolaba nti babali omu nsi bali baani buli muntu alina identity kati olaba ne Kadaga mu Busoga yabadde w'amaanyi nga balaba ye waabwe wadde oli mulamu waabwe naye kati abantu baddeyo kwa identity naffe twagala omwana waffe akola ki abeewo kati bwa mukulembeze ng'oli mugezi you work on that you go n'ofuna abantu b'omu kitundu abo bennyini kino kijja kundabisa nti pata yange erina gyekola ki gyeri yokka abantu ne bagikubamu ebituli so kati eno kampu ya Muhoozi ne Mwami Museveni nga bwe nkugambye nti bajja mu kulonda kuno nga bamanyi ne baani be baagala bayitemu era kyova olaba Kalangwa mu maanyi gonna g'ayina ne ssente Kasolo yakomekereza nga amuwangudde mbu yakozesa microfinance ani Kasolo ate Kasolo yavunaanyizibwa ku microfinance ye gwe tomanyi gundi Minister of Finance mu Uganda naye we yawangudde Kalangwa yayombye wane byalangiriddwa nasinze entire Ankole nensinga Kigezi nensinga West Nile diaspora nengisinga abantu bonna nenzija nga nsinga nenewuunya okusaawa nga 8-9 zisembera tango ndo nataka kwetala nimuga biki byoliko bano beekokkola emivuyo egyetobese mu kalulu kano nga byonna babyekuusa kwakulira okulonda mu kibiina Tango Odoyi gwe balumiriza okukudibaga bwe yatuuze wakati n'abala ne babala abaffe ne babagamba nti abo bangi ne baleka nga 318 obwaffe bwe batuwadde nga twafunye obululu 500 n'okusoba mu teeso oli bamu obululu byadabiri mu mwenda okubba mu njuyi naye bawulira akuba endulo osobola muwakazi byalo twali tumanyi president bw'anaabeerawo omusajja mukulu ng'akanudde bw'ati amaaso Tango Odoyi ajja kubeera wansonyi tabba obululu nga babadde abubba eri wansi naye nga president waali ate yabbye buno n'akulukunala twagala akalulu tukalonde tuddemu tukalonde kubanga kye twabaddemu nze ekibuuzo kiri kimu Kalangwa wano wasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okuddukira mu kakiiko kaabwe akawuliriza abatamatidde n'ebivudde mu kulonda okulaba ng'afuna obwenkanya twajulidde dda nga tuyita mu bannamateeka ba chairman waffe era bwe tutwalanga bannamateeka baffe kuba ffe tuli bawagizi be President Museveni nti wadaba twape tusisira bigiteeka tugiteekawo naye abagitunulira mpozi n'omuntu omulagwa analonda naye nga tuba abantu balowooza nti bano ate abatu abaganda tuli baganda be balonze bakaaba abagudde bakaaba abavuddemu bakaaba kati okulonda okukaabya buli muntu kuba kulonda kwana makyoko ekyo tugenda kukyetegereza okusinziira ku bannakibi abawangudde bakaaba be balonze bakaaba kakati nero ekibuuzo kibeera wano ali bulijjo ebibiina bitwala egavumenti ale mutubba akalulu ne mugamba mwe temwagala kubavuganya aba bawangudde naye olaba omuntu mu nnyumba ye gwe balonze akaaba gwe babbye akaaba kati bano banagamba mu kalulu akali genero nti mwatubbye mugenda kugamba ki kubanga bano be baholdinga office zonna ezikola emirimu mu Uganda because olita kulimba nti tulina independent bodies teziriiwo okitegedde appointing officer yali mu buyinza bye bategese n'akalulu ka preliminaries za NRM kuva bakategeka abantu bakaaba miranga na biwoobe awangudde akaaba gwe bawangudde akaaba abavuddemu bakaaba so nero ate bayira mala bagambe bategeka akeggwanga okitegedde akeggwanga kakati tusuubira ki leero kika ebintu bino bakalangwa abo gavumenti gye bawagira bwekola bw'otunuulira Tango Odoyi batawaanya wa bwereere Tango Odoyi bamuleeta n'ekitibwa kye ekya profesa Justin Tozo omuntu atune profesa amuwa ekitiibwa olwa tayito ezo naye ffenna tukimanyi bulungi era nabeewuunyiza obutamanya nkola ya gavumenti yaabwe ne tusinga ffe abatagiriimu bw'olaba Mwami Museveni ng'atudde mu kifo ewakolebwa
okulonda obuvunaanyizibwa obwo okulonda omanya buli ekikolebwawe ekiri mukolebwawo kiba ku komandi ye aba yawaddeyo lisiti bano beneetaaga exactly tango doyi gonomanya wono kikola kozesa bukujjubo oba okozesa obaprofesa dabo kozesa obaprofesa bo nzombe benjagala eyabadde command era nekimutuuzaawo throughout akalulu bogedde zaadde ssaawa 8 gwa kiro exactly Mwami Museveni bw'atuula ewantu binazza abikola mu bintu byasinga okwagala ne Kadaga we yakabira nga balonda speaker Olanye yabikola Kwanita Amongo yabikola kitegedde kakati bino si bye bisoose bannaffe bano beerabira kubanga bibadde luli tebinyiga bo kakati bizze ku bo Mwami Museveni yabadde amanyi baani abalina okuwangula era ne lisiiti nga yafuluma dda wabula nga bwe tuzze mu kalulu nga tulabako media house emu yali already ina results tali center nga results bazisoma tumanyi gye ziva kakati ne Tango Doyi results yabadde alina okulaba azikola atya naye nga zikoze eki zifulumye njagala oddeyo bali omunsi bwe yagidde Mwami Museveni ng'agezaako mugamba osobola okusika mu maaso Mwami Museveni bwe yamuzzeemu simu yange tesika oba olina okukalimbako yesika simanyi bulungi kakati nero mbadde nkugamba teekaawo okubira bano bannaffe I have been moving around, but Your Excellency, this has been a sharp, and personally, I do not agree with the way the process has been taken, Your Excellency. Okay, Dr. Mariamus, we are going to, this is easy to prove what Dr. Mariamus is saying, which is similar to what Karango was saying, is easy to prove. Because the CID will take the announcements. I was listening here to the announcements of this one who was calling the people. He would say, Kayunga made I think the executive of the NRM chairman, this one. Then they go to the leagues. Then they go to the councillors, to the LOCs. Everything is on record. So we shall compare that. We shall compare that, both what was being spoken here, what is in the register, and how many people voted. We are going to No, Your Excellency, the methodology was not clear. In some of the cases, they voted by district. In others, they combined the whole region, and there was just a crowd where you couldn't verify whether these are delegates or not. We shall, it is easy to confirm. Aba yakumaze dda naawe katembo we babizuula abaddemu bategekeyo ekkololo era omulundo Museveni omuwulira ye aba akuwunzise bali omuntu ngawe yawunzika abaali mu kamyufu basekikubo kakati bw'otandika okomplaininga ye Museveni tactics ze zibaawo ng'azimanyi delay the process akugamba it is okay Dr. Bariomus, don't worry. We shall see. Say we are getting kuba CID. Simanyi ba CID bayingira batya mirimo gino. Ejokulonda obululu wa NRM. Kitegeeza NRM kiri kye twagamba. Pate na ye state. Ye state. Kubanga ebibiina biba n'obukiiko obwetongodde bibanga mulina system ekola obulungi. Era obukiiko bwe bunoonyereza ebintu bino. Naye bw'ogenda obitunuuliramu ogenda okulaba nga byonna bya kivandulo naye kiri kye nkugambye ndi kasita omulabawo mu kifo oba very assured nti baayagala bayitemu bali kulikodi ate balina akantu akala ke bakola kati kankakubuulire buli muntu yali alina okuvuganya baamuwa obudde okugenda okukampeininga olaba Mwami Museveni kampeni yazitandika ali ku parish development model olw'emyaka ng'amanyi wali tajja kukola ki tajja kusobola
kati nga abantu ba Kasolo nabo babawa projects zibalina okutambuza pozi ya kwatagana ne bino ebyagundi PDM emyoga kati abadde atalaga Uganda yonna ng'azimbirawo kalulu ng'akampeyiningana mukama we magezi aleta ina asobola kumuwangula kati ono bano ba Karangwa ali Kayunga bali mu mivuyo gya ttaka kati batasobola kuwangula Kasolo ne bwe yalikoza atya bwe Karangwa omulirawo mulibo gonna ogwa service delivery Karangwa erinnya lyo geno liwulira nga aluwaka aba ku lw'ettaka kitegedde ayagala ettako balitwalawa ali Mbusoga ali Kayunga Bugerere ayagala fokasa abataka naye ayagala kukiikirirawa kwerija Karangwa gukasowulira ekigambo Karangwa oddako n'obuuza ani akaabaawo ku lw'ettaka balikaayanira ettaka basinze Dibbawa Kayunga Buganda naye ayagala kukiikirira abantu ba Buganda mu Buganda Bozola omulonda Karangwa alina kinene nnyo kyokolotereza erinnya lye kwerinnya lye buli waliwulikika tabadde wantu wonna mu service deliveries wabaawo emivuyo gye ewabadde mivuyo taka gundi akaaba naye gundi yavaayo n'ayogera ku Serubogo nabi yani oyo omukyala Aida Nantaba n'agamba ono omulema alinya atya omutenga Nantaba agogera poliisi teyamuyita kumubuuza byayogera ye yabadde mu mukano oba kano ko yakeesonyiye Nantaba sinnamugoberera nnyo naye kyemmanya alabikawo yabaddewo mpolampola owaayi nga Kasolo amaze okuwangula Kasolo ayagala ebitiibwa yazze n'atuulo bakatambye okalaba balonda ba vice president mu kibiina kati ye najja n'atuula maama Amongo mulamu Amongo kati awadde maama Kadaga kati najja n'atuula Kasolo ne bamugamba tonnatuuka kutuula ku naye eyajjayo Kasolo wamulabye kino ekintu ky'abantu nero musajja yabadde musajja we SFC bire bintu by'abantu SFC yambala amasuuti okay kitegedde kino ekibiina ky'abantu mukulu toli koleve naye amazima gali nti mu protocol nga tujjeeko nti bamujje mu kifo Kasolo yadde atudde wakyamu naye ayagala nnyo mu maaso awo era bonna badde batudde mu maaso kubanga naye era newe yatudde yadde atudde mu maaso naye waliwo abasooka by protocol omumyuka wa chairman yasooka y'ekigongo bamugamba sebo kyali mupya kino ekifo ky'omukono ogwa ddyo kyali Haji Moses Kigongo abaana mwagala okukola ki abaana mwagala okubuuka egundi naye omujjukira ekibuli ng'era ayagala kusemberera Katikkiro ne Bobi Wine era ng'awaganyalaawo ayagala nnyo okuba mu maaso Kasolo namulaba ng'asikasika Bobi emabega egundi okitegedde nange kambeeko mufulemu oba mukwano gwa Segirinya nga naye yali ayagala nnyo alabika mukwano gwa Segirinya n'Alani Sewanyana ayagala okubeera emabega awo balina position eyo gye babeeramu eyagundi tuba tukola kyo ng'ayimiridde wano eyaki ekibegabega bayimira ne Kasolo eri ekibuli gye yayimiridde wakati wa Mwami Kyagulanyi ne Katikkiro ne Prince ng'awulira ayagala kuba mu maaso ayagala kamera zikole ki akikoze bulungi bamuyisizza bo teke genda omanyi bagamba otuulanga emabega ne bakusembeza mu maaso naye okutuula mu maaso ne bakugamba Mwami Nero tubadde tusaba ku ntebe eyo bakasolo beerabira bwerabizi nga bwe nkugambye nti ekyo ekintu kya NRM ky'abantu si ky'abannayuganda bonna ky'abantu n'abakozi babali okitegedde era gwe kasaba kuwa obuvunaanyizibwa gundi yo kaseggwako ng'odde ebbali ng'omulala ajja si kibiina ky'abantu era ky'ovola Kadaga bwe yabadde ayagala kweteekawo ng'agamba Mwami Museveni nti nze ekibiina kino nkisabe n'agamba n'agamba nange nteekaawo nga Mwami Kigongo nga sikuvaako myaka gyonna n'amugamba nedda the NRA njagala kukyusaamu ku kifaananyi NRA kuba Mwami Museveni takkiriza ntuyina NRM ye wa NRA era enkola yonna ey'ebintu ebikolebwa ya NRA National Resistance Army si National Resistance Movement no kyova olaba waliwo bayita gundi baziyita batya ezo
waliwo figures nga zo ziri constant nga tezivaawo otegedde numbers nga ziri constant nga bakigongo bamuyisiza bubi otegedde kenkugamba constant figures ezo nga zo buli wamu zikola ki bananyini nga tebavaawo kati gwe mwe abakozi mujja ne musavinga mune mukola ki nemugenda you go tuva olaba eri tuba twogera nga n'omuzzukulu ayingizibwa amagye nga bamurecognizinga omutabani ayagala kuteking over naye n'omuzzukulu akola ki waliwo etteeka erigaana omuntu oyingira amagye teririwo ngoba oweza emyaka ng'oli qualified nawe naye kati gwe tokyasobola batwala kuva ku myaka 2 naye ku level ne bakoma ku 3 nero 3 ndowooza kyogamba tokyalina amagye g'osobola yingira kyogamba private ye muntu yalibadde afuna publicity mu ggwanga lyonna nti naye bamurecognize amagye bwetobadde bitulina ezikuba toki mu nsonga bwe tutambudde olunaku olwaleero naye kyonna kyekiri yeyo toki tiimu maama tukkirize nti maama akozeeko nze nga tonnasiibula bannayuganda semakadde yamugambye she's crying over same bribery and intimidation she president over scrapping the age limit of the constitution. MPs were paid over 100 million and the UPDF deployed in parliament under watch. Congratulations, madam. You set the benchmark, ride by it. Nze abantu tebamusaasidde nnyo. Bakadaga bafunyeemu ate mwa Museveni nga tunasibula lwa kantu kayakola kankakubuulire yaddira abantu be n'abawo omukisa ogufuna ebyenkulaakulana. Honorable Kyagulanyi Cherere yabadde ayogerako nti yagamba nti abasajja bayinza okukola ki okukola olutalo okulwana kati Mwami Museveni Mwami Museveni atadde abantu be mu money economy abawadde omukisa ogugaggawala kakati bali mu comfort zone nti ekintu kyonna ekyagala okujja mu gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza balowooza kigenda kukwata ku maali yaabwe ku bugagga bwabwe kati balwana n'okukuuka ejjembe okulaba they are protecting bibafunye ebisinga nga babibbye na bubbi mu gavumenti eno so bafuuka balabe ffe abasiikinga for change oba ffe abasiikinga for equality mu ggwanga batulabanga balabe baabwe abagala okumalawo ebyobugagga byabwe naye nga naffe tusaba ki ku byabugagga tetusaba byabugagga byabwe tusaba equal shares of this country otegedde nero kubanga enguudo bwe ziba tezikoleddwa ffe tutambulira ku booda enfufu n'ekkuba n'olwala n'ebirala bo batambulira mu SUVs obudde bw'enkuba baba ne kahiita obw'omusana kayesi kabaako batambulira mmotoka za waggulu nnyo n'ebinnyabo tebabikola ki tebabiwulira bwe twagala okupangisawo nga tufunye busente obukola bizinesi tupangisa ku bizimbe byabwe apartments tupangisa ku zaabwe bakutayiza buli wamu bantayiza buli wamu bwe manjagala kugula amata ngula mu kampani zaabwe bwe njagala okugula ennyama ngenda ku bbucha nnyama gye bakoze eki lwaki tolunda ente eyo n'osala ngirundire bwe ttaka mwali bba lyonna wedadde olunaku olwaleero bituleze kuba toki mu nsonga ne Farukaali agamba bamutayiza buli wamu batutayiza wayagala okutuulaatuula ku ntebe zaabwe surviving Ugandans are living a surviving life we out